ettutumu abawagizi be balikuwa abawagizi be basalawo nti onaafuuke wa ttutumu kubanga bantu bangi mbalabyeko nga bansinga okuyimba nga bansinga studio ennungi naye nga abamu balina ne bizinesi eziyingiza ssente nga basobola okufandinga buli studio buli video director buli ki naye bafandi ne bababoola music waabwe n'atamugulamu yadde n'essaati nsi muno buli womanya kyoyagala n'okifubako n'okikola bulungi kikuviiramu ebibala music it is a journey it is a career era kyekiri kye mbadde ngezaako okugamba nti mwami Yiisa nti omwana wo tomukaka kintu bw'aba takirinamu interest omuyimbi ekimusibisa enviiri abeera anoonya kye bayita identity ekifaananyi nti omuyimbi tatunda nnyimba zokka ng'oggyeko ennyimba z'abafulumizza owo kye bayita image abanzibira nga CD lijje n'atuuka okuteekayo n'abuuza CD yo wagitaddewo wano nga sigiraba nga waliwo agibbyewo era n'agisuula mu ttooyi oba n'agikasuka gyebali sijja mmenya mannya gaabwe ku medias abasinga n'endongo yabalema bayira abantu abaakolanga ebyo okubbangawo CD zaabwe buli muntu eyanzibiranga CD mbamanya amannya Mukama yamukuba omuggo kaliya y'okuyimba yamulema waliwo omuyimbi eyanzibira CD essaawa zakakati akola bwe musi abalabi baffe aba Grosh TV mwe bali kutulaba mwe bali kutugoberera amanya n'eddoboozi Nsado Issa yes abalabi baffe aba Grosh TV tusanze balabako amanya n'eddoboozi Toddman omuyimbi mwe bali kutugoberera ku channel yaffe mwe bali kwagala Grosh TV atukusaba likinga kaawo subscribinga ojja kuba buli kimu kyotukola oba buli content gwe tukuwa ojja bofuna update ndongo tere simbi kuba kati sawa za kati emirimu gitambula bulungi bookings zijja era sawa za kati ngenda mu Bizinga mu August ngenda ntambula Kalangala district maaso kaawo ngenda mbategeeza Bizinga kiko ngendo yimba wonna wenna okuyingira kenda tugera batukuba live band ebizinga biringeera abo nalaba nti mwabwe mana kujja ne bakutwala noyimba mu kitundu ekyo n'ekirala just enjawulo eriwo nti ku Bizinga wo okozesa water transport nti weyabaye abamu batya amazzi batya eryato okutambulira ku mazzi distance empanvu naye nga bw'otuukayo era abantu abaliyo be bawagizi baffe bennyini era babeera eno ku lukalu era endongo bagiyingira bagyagala era nkubiriza n'abayimbi abali eyo temuyimbira mu Kampala mokka okitegeera teweesiba mu Wakiso Kampala tambula kubanga omuntu ng'olina talent olina okugitambuza nsi yonna bw'olaba show nga batimbye live band tekitegeeza nti oyimba band oba katongo kamu live band kitegeeza oyimba oluyimba lwo olulwo naye nga oluyimbira ku originality yalwo nga temuli maloboozi ga studio gano ge ba editinga kubanga luno oluyimba olwa flash oba olu recording amaloboozi baba baga editinga nga galimu zi software biki naye wano obeera ku ddoboozi lye eriri nakyo Katonda lyakola ki lyeyakuwa naye abantu baconfusing bantu oli walaba ekipande n'alabako nti live band aba alowooza nti either muyimba kadongo kamu kati nze simba kadongo kamu nsobola n'okuyimbiramu obumu ku buyimba bwange osobola otuwaamuukaawo osobola otuwaamuuka eddakiika nga 2-3 n'oyitamuko mu buyimba bwo abantu basobola okufuna kiri kyennyini kye bagenda okulaba nina akayimba bakayita akapapula kagamba nonzo n'omwana mututte akapapula kakutte muteebye nga betingi akapapula kakutte tekikirizika oyinza okugamba si kituufu oyinza okuŋŋamba ogwo mukwano ogwo gunzibya amaaso naye nga ndaba bulungi era ntegeera bulungi nina n'akalala bakayita omwami ono ng'ayimba bulungi ebintu by'oyimba nga tebinfaanana ate kati labayo kati ate Katonda yannyamba simba style emu kati okimanyi nsobola olwapinga kati nze mpulidde ng'ayimba si R&B oyo music oyo gwe bayita batya oyo bamuyita zuku naye kati omuntu bw'andaba ku kipande nga kuliko live band ayinza okugamba baleka ba bandi naye kyembuuza lwaki museetinze kugenda ku Bizinga wokka emabbali eno tetuli ku Bizinga wokka naye tutandikidde ku Bizinga reason being nti lwe twasemba okgendayo abantu baatwagala
okitegeera abantu basuubire kayimba abantu ak'amaanyi k'ogamba nti kano ngenda kabakubira abantu basuubire ennyimba nnyingi kati olwo laba lusuubire nina n'endala kati waliwo kano bakayita me like it naggambye n'okulapinga nkusobola fetuwe kubanga wakyadde ku Grosh TV kumatiza wa gy'olaga kati wulira nti olinawo waaka she comes straight like an arrow andi munda muli nga bone marrow siri wa kyalo naye andaze ku maalo she ain't silly about she got mula just to swallow nabagamba nti ekyana kyakabi awakanamu mu kooti tuwozo bakiri she got a what to say to me if I have to be no matter the weather nga ndi noono tuufa wakiri nga tuli babiri setaagawo bananziri bakyapiri mbatabbira ng'ennyiriri mu zabbuli nga sapuli olugalo olundiko ku mubiri olulwo n'olyokonzisaamu kaakasegere nkuba abufaananyi nga tuli n'abataaba n'ebirooto by'omukwano tubizannyira mu kanani ntega bigala ninkufunemu kadiki n'omukwano guwangale nga ekyuma ky'omujamani abantu bamalirayo bayinza okugana osasula bayinza otuula ku Grosh TV ne bagamba kayimbye tetuneyo tutajja kyebanga ewedde so kyo kituufu okw'okuyimba nkumanyi era kantusobola wabula okumanyi nkumanyi kantwale omukisa guno ntangazeemu abantu nti buli muyimbi gw'olaba ng'ayimba live band si kyatteeka nti abawa bandi oba wakadongo kamu kasooke malayo kano ngenda kuwa ekyokulabirako waliwo omuyimbi wano mu Uganda bamuyita Cinderella Ssali shows ezisinga ayimba live band naye ayimba bandi oba ayimba kadongo kamu ayina bateemu gye yakola mu kivvulu ekimu n'awangula omuyimbi omu oyo okuyimba takusobola wabula akumanyi ku live band akumanyi so kati waliwo okusobola n'okumanya waliwo n'okubyesibako wali abyesiba mu ndongo omanyi mulimu omuntu ayimba nga ye ayimba kufuna ssente ne wabeerawo ayimba nga ye ayimba ng'asobola okuyimba ne wabeerawo ayimba nga ye byayimba binyumira abantu okitegedde kati oyo omuyimbi naawe nze ndaba okuyimba kw'oyimba anti kakati toyimba nti oba osobola wabula omanyi anti kakati Mr. Issa okuyimba kuno okulaba mu kusooka saakuyingira nti nfune ssente newankubadde nali nzaagala naye ssente z'okuyimba tezisooka kugirawo kati okuyimba okwo kusikire oba okuyimba wakuyiga buyizi okuyimba tebakusikira kyova olaba Kafeero yali sita naye talinaayo mwana gwe yazaala ng'ayimbye n'afuuka sita kikulaga nti okuyimba tebakola ki naye kyembuuza lwaki abayimbi temutweyiningayo ko bayimbi abaana bammwe kuyimba kuba omulimu ogwo mugufunyeemu nnyo lwaki temutweyininga kuba yadde omwana talinaamu kitone kyakuyimba naye okulaga nti omwana nga musaayivu kuba kati womenya abayimbi bonna bagenze nga bafa wayinza okubeerayo omuyimbi ng'omu ayayimba ngaani ng'oyo taatawe naye ate 100% abayimbi tebeezaala lwaki temukolayo kintu ekyo ne mumanya nti mu baana bammwe be mulonda bonna tosobola kuzaala baana 10 ne kubulako mwana akutwala kizibu nnyo osobola okufunayo omwana ng'akutwala embeera obanga nenneeyisa omwana oyo tosobola kuva mabega wano ng'omuzimbamu okuyimba anti kakati ng'okale yadde talina kitone naye ng'omutreyininga tasobola yiga anti kakati abaana we tuba tubazaala tuzaala mibiri naye tetuzaala myoyo omwana kyanaaba oba kyaliba Katonda yakimanya ng'ozaala mwana naye omwana tosobola mukaka kukola mulimu gw'okola wabula olina omumuleka n'abeera inspired kye bayita inspired kwe kusikirizibwa nga takakiddwa naye buli w'omukaka okukola ekintu ekyo nga mu mutima gwe si kyayagala ekintu kino ngenze ennyo nga nkiraba mu bangi n'abasuubuzi kibatuukako omusuubuzi n'agenda okufa nga talina mwana gwayigiriza akola ki kusuubula abaana ne banoonya emirimu ate mwe bennyini kati gwe ssaawa zino oli muyimbi era okuyimba okufunamu era olya ne weebaka tewazaalibwa nti oba oli muyimbi wabula wakizuula buzuuzi lwaki mu baana bammwe temugenda nga mubazuulamu ebitone omwana omutwala n'ayiga okusamba omupiira naye nga gwe tosambangako mupiira omwana n'omutwala n'ayiga okusamba ekyalaani naye nga mu famire yammwe teriyo okola ki naye era osasula akasente kangi okola ki ate nga naawe gwe kennyini osobola okutandika okumutreyininga mpola okuyimba kubanze kyemmanyi ekintu osobola okyagalisa omuntu anti kati kyebadde nkunyonnyola kyekimu nti omwana ono newankubadde oli muyimbi tosooka mukaka kuyimba sooka omuleke abeere inspired by you
kubanga asooka omwana oyo nga tannayingira mulimu gw'okola asooka ne yeebuuza taata ebbanga lyakoledde omulimu guno agufunyeemu biki. Omwana nga tannamukaka nti beera musuubuzi beera kino bw'alaba nga omulimu ogwo olina by'ogufunyeemu era nga gutambula bulungi nga gulimu future omwana aguyingira. Naye okuyimba okwabukanira n'emirimu emirala nti okuyimba abawagizi be basalawo okitegeera kyengezaako okugamba bafaani be tuyimbira be basalawo afuke situ oba takola ki. Kakati omwana oyo osobola omufubako gwe nga gwe ng'okimwagaliza naye oluusi abawagizi basobola omubuula gyekiri. Bwejjukira nga tonnajja mu bafaani bo bantu bakumanyi nti oli muyimbi. Okuyimba kigambo kya Luganda kiva mu kuyiiya si bwe kiri. Ekitegeeza wasooka kuyiiya n'oyiiya ebigambo ebyo by'ogenda okuyimba. Ekitegeeza nti n'ono omwana osobola okubeera nga muyiiya naye kuba kati katugeze omwana wabanga awezezza emyaka nga 8 10 fetulabye wano eno abaana abazenga bayimba for example nga Fresh Kid yatandika okuyimba nga muto. Ekitegeeza nti naawe osobola okubeerayo n'omwana nti oba ali mu myaka nga 6 n'otandika okuyiiya naye ebigambo. Jjukira okuyimba luba lugero si bwe kiri. Okuyimba eba ngombo nti nga onaayimba ku giraasi netangaala kati era yiyo etangaala ogiraba n'ogamba omwana nti kati tugenda kuyimba ku giraasi tugenda kuyimba ku mukyala. Abantu bangi bawaanye abakyala fenne tusasula naye ng'oli yeewaanira ki mukyala we gwe n'okola ki n'osasula. Nze kyemmanyi mu bayimbi mwezaala wabula musobola okwezaala ebikolwa naye ate muteezaala kuyimba. Waliwo kye batazaala lyettutumu eryo balikola bukozi kati tosobola muyigiriza ttutumu eryo wano wetwagala siba amakanda wano ettutumu tosobola ddi muyigiriza gikola. Sisobola ddi muwa kubanga abawagizi be balikuwa be basalawo nti ono afuuke wa ttutumu kubanga bantu bangi mbalabyeko nga bansinga okuyimba nga bansinga studio ennungi naye ng'abamu balina ne bizinensi eziyingiza ssente nga basobola okufandinga buli studio buli video director buli ki naye bafaanyi ne bababoola music waabwe n'atamugulamu yadde n'essaati gyebali n'amuvaamu. Abasinga balina amalala tebalina budde buyimba. Mulimu abamu be bategeka n'agamba nze eyo sigenda kuyimbayo tesirina budde ne bamukubira simu kati okitegeeza n'aziggyako ssente. Mulimu abakwata deposit ssente n'azirya n'otuuka omukubira n'agamba mpozi ng'onnyongera endala biki bwe bityo. Kaakati ekyo bakyeta lack of professionalism na butamanya ki ky'oyagala. Mu nsi muno buli w'omanya ky'oyagala n'okifubako n'okikola bulungi kikuviiramu ebibala. Music it is a journey, it is a career. Era kyekiri kye mbadde ngezaako okugamba nti mwami Yiisa nti omwana wo tomukaka kintu bw'aba takirinamu interest wabula sooka otunulira abaana bo mwami Yiisa mulimu eyeegomba okuba omusuubuzi nga nze gye mweyisaamu mwenga mutandika kubanga abayimbi bano nga batandika okuyimba babanga oyinza n'omusanga ng'alinga omulalu kati gwe saawa zino olabika bulungi naye omuyimbi ng'atandika amakubo ge bayitamu okutandika okuyimba oba ge gatiisa abaana baabwe nti omwana wange abeere nga nze nga we naba. Ekintu ekyo tekisobola kubanga kye kibaviirako obutayigiriza baana bamwe kuyimba. Wabula mbadde sikimanyi nti waliyo abatandika okuyimba ne bafaanana ng'abalama. Mbadde sikimanyi baani anti bangi batya ng'alya kasasiro ng'atambula gwe ki ekikulowoozesa nti nedda okufaanana tekitegeeza nti mulalu. Naye biki by'abeera akola gwe bikulowoozesa nti mulalu? Ekisooka anti bagamba abayimbi bakozesa nnyo ebiragalalagala ye nga tannakiyiga n'anywa nnyo enjaga. Abayimbi basiba enviiri n'akuza enviiri kati ye nga talina zikola ki zakulabirira nviiri ezo. Jjukira gwe oba tonnavaayo ate n'enjaga eno gy'oba okozesa oba abayimbi banywa nnyo buno obuwalagi buno obukamba obwo obukakali obwo kati omuyimbi nga tannakuba hiiti ogenda omusanga nga mu butuufu tafaananika. Era nze kyemmanyi obadde okimanyi nti waliyo n'abayimbi ng'anoonya hiiti oba nga tannakuba luyimba lwonna be beegaana mu famire. Obadde okimanyi nti kuba gwe oli muyimbi naye ate nze siri muyimbi naye mbimanyi
nti waliwo omuyimbi ekkubo lyayitamu okuyimba nga wagenda n'ali kunyumiza obanga wamulabako waba muganda wo okola ki osobola omuvaako singa fe kyemmanyi nti famire zonna eziri eyo ezirina abayimbi kyemmanyi ne famire yo yagenda okwagala ng'otandise okufuna ku ssente muki okuyimba nga bookings baziraba nti nyimbye wano ne baga kirabika byandifuuka omulimu otandika okweyimbisa ekyo kyokka kifuula nti oli n'abeera n'agamba ayimba biki n'obeera ng'okolakola ebintu ebyenjawulo jjukira gwe weeteeka mu kiri nti nze ndi serebu naye nga bano tebakikulabamu okuziza enviiri ziringa ez'omulalu zeefaananiriza sigambye nti oba mulalu ekyokulala onywedde ebiragalalagala enjaga abayimbi bakozesa nnyo enjaga kati tutandikirawo wennyini ng'ovudde ne kugamba nti tannafuuka muyimbi wabula ali mu kuyiiya kuyimba kati katutandikirawo wennyini nziremu ebibuuzo byo kati nga omanyi no media tuweereza bantu kati ekisookera ddala ngenda kuwa ensonga kimu ku kimu kati tusooke na kyanviiri tusooke na kyanjaga gwe kyolaba nti kubanga bino oli mu kwanjulira oyo omwana atandika okuyimba oba n'abo basuubira okuyimba tusooke n'ekyokusiba enviiri oba kale katugeze n'okubeera nga obuulira abazadde famire bwe bityo katusooke n'ekyokusiba enviiri tulyoke tunnyonnyole n'ekyenjaga na biki ne byabijja mpolampola kakati ekyenviiri nze ayogera naawe nasibakoko ku nviiri era bw'oddayo n'olaba YouTube yange nina oluyimba baluyita akapapula lwensooso yimbiramu n'abantu vidiyo kweri nagikola nnina enviiri ze bayita dreadlocks nakyo zaali nviiri zange naye ffe ebiseera mwe twatandikira okuyimba zino z'ensonga wammange ezatusibisa enviiri twasanga trend kubanga omuyimbi ekimusibisa enviiri abeera anoonya kye bayita identity y'omuyimbi ekifaananyi nti omuyimbi tatunda nnyimba zokka ng'oggyeko ennyimba z'abaafulumizza owo kye bayita image owo kye bayita celebrity image alina okuba nga wanjawuloko ku bantu ba bulijjo kubanga omulimu gw'okuyimba si mulimu gwa bulijjo gwawukanako ku mirimu gyaki otasiba nviiri tojjayo anti nzija anti nzija kuba kyenyinyonnyola nkitegeera enviiri nali nange nzisibyeko soogera bintu bikwate oba bimpulira mu society nyinyonnyola ekintu kyennyini kye nali nkozeeko nze nga nze biri byonna byogambye famire ekukyawa awo nawo nja kujjawo kuba ne famire nange yali enkyayeeko naye after some time famire guba musaayi era mumala ne mukola ki ne wabaawo ensonga ebagatta at least wabaawo omuntu kale n'afa mu famire ne bakwetaaga ne muddamu ne mubondinga kakati ekyenviiri ebiseera mwe twatandikira okuyimba kuba nze professional music namutandika bbanga ddako natandika na recording oluyimba lwange olwasooka mu 2011 gy'emyaka emeka ogenda mu studio 2011 ogenda mu studio kitegeeza tubala emyaka 15 naye music okufuuka omulimu ne ngamba nti kati nkikola ng'omulimu oba nafuna booking yange yasooka mu 2017 2017 omuntu okwata mu nsawo n'agamba nti jangu onyimbireko wano ssente ziizino lyali na ssomero lya primary yali speakide omu ku director w'essomero eyo n'ankubira essimu ye booking yange yasooka nampa $10,000 egya Uganda ezaali nnyingi kubanga sijja gamba nti zaali ntono kubanga nali sizisuubira mu music wange kubanga nali sinnafuna linnya nti bammanyi naye ye yali yalabako ku music wange ng'amanyi kyenkola kati naŋŋamba tulina sipiikidde naye mbadde njagala wano emisana ng'abazadde batudde nkuweeyo eddakiika oba essaawa oyiseemu osanyuse abantu naye saagala oyimbire bwereere ojja kwetaagayo akasente nampayo $10,000 omukyalo oyo kamutumireko kuba yeyambuusa bamuyita Madam Florence alina essomero baliyita Good Foundation baliyita Good Foundation ndiri awo nansana ku Yesu amala ku Toto okyamira ku Toto omukyalo oyo yasooka kickstartinga career yange naŋŋamba ojja kuyimba era okuyimba mulimu kyova olaba nkuwaddeyo akasente ako saagala oyimbire bwereere njagala oddeyo waka ng'olina sukaali abantu bwe bategeere nti okuyimba mulimu kaakati bwe ntandika ebiseera mwe twatandikira wali emabega w'ebbaka mu 2011 weggambidde waliwo trend eyaliwo nga twagendanga mu bifo kubanga ffe twetwalangayo teri yali ng'atubuukinga nga mugenda ne mutambula bbaala ku bbaala nga mugenda musabamu kubanga twalikodinga obuyimba bwaffe
naye nga tetunnakola mannya mwami Isa nga teri atuyita kati ate nga twagala abantu bakole ki batumanye okuyimba kuno gufuuke mulimu jjukira osobola okubeeramu naye nga si mulimu naye okugufuula omulimu it is also a process waliwo byoyitamu ne gufuuka mulimu ng'osobola okugenda n'okomawo ne ssente kye bayita omuki omanyi music confusing abantu waliwo abamubeeramu n'agamba music gwe mulimu gwange naye ng'omwaka guggwako nga tewali wayimbye oshegera kyengezaako okugamba kaakati nze nalina ofuna olaba nga kiva mu kye bayita hobby kifuuke mulimu gufuuke job kubanga hobby kyekintu nga wonagamba nti olweggulo nsambamu wali kapiira naye tekitegeeza nti akapiira gwe mulimu gwo tosobola kweyita Messi noga sijja kukola kubanga nsamba akapiira olweggulo naye ate Messi ye akapiira gwe mulimu baafuula kifuule naye yatandika nga it is a hobby ne wabaawo abaamukwatako ba agenti baani ne bamutereeza ne bamanya nti asamba ennamba bweti akapiira alina kuzannya bwati asambisa kugulu bwe kuti training agikola bwati tumufunire kiraabu bweti ne gufuuka muki kati n'okuyimba olina okugufuula omulimu mu ngeri yonna zeezo sho z'olaba nnyenda okulanga wano era kizibu okubeera awo ne ŋŋamba guno omwaka guweddeko nga music wange tandeeteddeyo ssente kunze tekiriiyo omwaka gubamu emyezi 12 kizibu emyezi 12 gitambula okuva mu January nze nentuuka mu December nga music wange tandeeterangayo ku ssente tekiriiyo kunze naye mu kusooka si bwe kyali kati nkunyumiza tujja tutya era ki ekinsibisa enviiri idea njijjawa kati tutandisenga okugendanga mu mabaala tusaba tuyimbemu twatandikira mu Nansana omwo mwalingangamu ebbaala gye bayitanga Tinka bino byenjogera gyebiri era abamu ku basajja abasooka okumpa platform yali awo ku Yesu tekyaliyo yavaawo yalinga awo ku Yesu amala abamu ku basajja abasooka okumpa platform n'okunkwatirako waliwo omusajja bamuyitanga Senga Sebbanga nga mulaba nnyo Nansana tabeera Nansana siyoyo mwennyini yakikuba simanyi oba Nansana akyasulayo takyabeerayo yafuna omulimu mu Uganda Airlines be batwala amatooke mu Uganda Airlines Lumonde yakikuba naye ebiseera byeggamba yakolanga bwa kondakita mu budde obwo Senga Sebbanga yakolanga bwa kondakita ng'akolera ku Hoima Road bino byenjogera gyebiri Senga Sebbanga nkutumiddeko taata era lunaku lumu wampaako n'emitwalo 2 nagenda ne nnyimba naye nga siina transport anzizaayo mwayimbiranga bwereere ate ali akusasula olina ogwani akantu ako President Bobby yakogerako bagenda baala oba baali bagiyita batya Nansana mbu nga bava e Kamwokya oba nga bavaawa ku bigere ne baleeta ka flash mu budde obwo tewabeerangawo flash Bobby ffe twatandikira ku CD ate bo baleetanga ki bali oba baleetanga teepu simanyi badda n'akawaayo bagire ate bamale baddeyo nga tebafunyeyo ekitegeeza edda mwayimbiranga bwereere era nga teri akutimba gweyereeta mbuuza abayimbi mukozesa ki abayimbi nga temukaddiwa mulinga basomesa kakati ekyokukaddiwa tekiri about muyimbi yekka wabula kiri about kwera abayimbi temwogera myaka gyammwe kiri about siri mukulu olina emyaka emyaka toli mukulu naye okuliridde emyaka ndi muvubuka abali abandaba ku Grosh TV nkyali muvubuka era nnoonya n'omukazi ow'okuwasa omukazi ali eyo annyanguyire ng'asobola zaala abalungu kimanyi abayimbi kyembamanyiko tebawangaaza laavu kibuzibu ki mwagala mbadde nkyakunnyonnyola naye nga naawe tugenda kujjawo twagendanga bbaala ku bbaala nentandikira ku bbaala bagiyitanga Tinka walingangawo ebbaala gye bayitanga Big Zone ndiraba Big Zone yene yawano juzi nayo eyeeyo naye ebiseera ebyo yali nayo weeri nga y'amaanyi mu budde obwo walingangawo gye bayitanga Icon ekyaliwo ekyatambula walingangawo gye bayitanga Siriton zonna zalinga Nansana awo siriki ndala nayo tekyaliwo siriki president yajogerako eno bagiyitanga n'emboozi ya siriki era nja kujja kuba nayo nayimbirawo ko naye gwe ng'oli wadda naye
nkunyumiza Siriton yalinganga okubayita ku store basikira empuuta ekyemmanga nawe yali yakabi kati ze bbala ze twatandikirako naye nga byebbala ezo nga bamaneja baazo tebatumanyi era nga teri atuyita nti mujje munyimbireko wano wabula nga ffe twetwalayo ffe nga ffe ne CD zaffe nga ne DJ takumanyi okuleka ebbaala ezimu kati gambye Tinka Sebbanga ye yannyaniriza yali mukwano gwange nankonekitinga ku DJ waawo nenfuna omukwano Icon walingangawo DJ nga amuyita DJ Honest yalinga neighbor waffe gye nalinga mbeera ye yantwalayo nankonekitinga kuba MC n'ab'oku mulyango baani kubanga ffe twatuukanga olumu ne baagala n'okusasuza olina okumunnyonnyola nagamba nze sikumanyi nakebera ku posta n'agamba abayimbi betusuubira baabano wano tulina gundi ne gundi gwe nga sirabako linnya olwedde tewabeerangawo mutimbagano omutimbagano byali tebinnafuuka nnyo komoni naye walingangawo Facebook ennyimba zammwe temuziteeka ku Facebook nga tuziteekayo naye oba tonnafuna linnya nga teryakugoberera nnyo Facebook teri nga TikTok nze newunya TikTok n'omuntu atalina nsonga ajja ku TikTok n'ayogera byayogera ne bamuwa obudde naye Facebook yabanga si buli omuntu yamuwangamu kisinziira ani ataddeyo so kati nga n'omulaga n'omuwa kasidi n'omugamba munnange nga gasa sasula wali omutwalo sikumanyi era abayimbi abali abatandika ebintu bwe bityo mubisuubire nga mutandika careers ebyokubasasuza ng'ate ogenda kuyimbira bwereere munnange nga ntandika ogenda kuyimbira bwereere ate olina okusasula kakati kwegamba ate anti weegula onoonya linnya agenda asasula basanyusa anti omulimu gw'okuyimba basasula gwe bamanyi oyina ssooka kubanga bakumanyi omanyi lwaki essaawa za kati fe abali ku Grosh TV aboogera balina kye batumanyiiko balina ensonga lwaki neiba waakulinaanye tazze tebamunoonyezza ekyo kyantuukakoko nange wali omwami omu gwe nayagala osisinkana nkolemuko naye program nangamba ojja kumpa sente bweziti naye nge weneetunuuliramu kye nali ndina nalaba nga sente nsuula saamuwa namwejjako mpola kati ebintu bya music oba ebintu bya entertainment bwe lwaki oba tosigala ng'okola wakawunga mulungi n'omulekawo oli amunyumiddwa kuba kyemanyi nti obanga okozewo akanga mulungi omuntu omu asobola okumunyumirwa n'akutwala mu kifo anti kakati Mr. Isa ekintu kyenkola sinze nze kakikola era n'essaawa za kati bw'okwata essimu eno n'ogugulinga n'ogibuuza Mr. Google abayimbi bameka abali mu Uganda eyinza okuwa omuwendo ne gukusuula eddalu bangi eyinza osooka n'ekuleeterako bano abaatutumuka naye bw'ogibuuza nti abayimbi bonna both abatannatutumuka n'abaatutumuka oyinza okkebera lisiti n'okoowa so kati sisobola kwetuulako kulera ngalo mbunkubanga sijja kwerwanako mu kubanga nina eddoboozi bangi abalina amaloboozi mwabeeranga n'ababakuba ebikono omanyi ebyo byonna twabisanganga waliwo abanzibiranga siddi bijje n'atuuka okuteekayo n'abuuza siddi yo wagitaddewo wano nga sigiraba nga waliwo agibbyewo ate ebiseera ebyo nga siddi eyo ng'agenda giyimba ng'agibbyewo n'agenda n'agisuula mu ttooyi oba n'agikasuka gyebali sijja mmenya mannya gaabwe ku medias abasinga n'endongo yabalema bayirawe saagala nnyo tubawe masannyalaze baalemwa kuba we mwogerako wano abantu bayinza omunoonyaako era asasulwa bubi kati kagambe kino abantu abaakolanga ebyo okubbangawo siddi zaabwe Madamu Grosh Tereza bulungi kamera nsabayo eddakiika sooka otendeko buli muntu eyanzibiranga siddi mbamanya amannya Mukama yamukuba omuggo kaliya y'okuyimba yamulema nze mmanyi gye najja amanya amasannyalaze asaaroga Katonda yabasasula kati nina gwe mmanyi kati kagambe ki lindako kati sigenda kwogera linnya lye waliwo omu omuyimbi eyanzibira siddi essaawa zakakati akola bwemusi mu bbaala emu bagita Horace emusi afuna sente mmeka omwezi bamusasula tebamuwanga mutwalo ayinza oba afunayo ekyebiri naye ng'okakasa mu kutandika kye yali agoba mu bulamu bwabe ng'afuna kyebiri
olw'omutima ze siri mulogo ensi n'ebikolwa bye Bayibuli egamba kyosiga kyokola ki kyokungula ensi n'ebikolwa bye byasiga abayimbi kyembamanyiko mweroga mwekuba eddogo nze siri omukuba woba tonazuula musawo wakiri omulogo ekiro kiramba nga oyogera ebigambo gundi olwayitawo zolaba ekyamazima mwami Isa nze Katonda ayina ebintu byankoledde mu bulamu buno nga omuntu we mugamba nsaba busabi Katonda awakana kati mwami Isa wange omanyiwo omuntu watuuka wembeera n'omugamba Katonda yankozeemu omulimu guno awakana kisoboka agamba sente mulina we muzijja kati kyekyengezako kugamba kati n'okuyimba Katonda ayina ensonga lwaki yampisa mwako konna akatogo kankayite katogo kuba eyo wansi ssebo tewaviika mu katogo eyo nga ojjira ku bigere teri akumanyi n'osaba oyimbemu ne bakugaana ate n'osasula ako katogo oba kyali mu katogo era abalaba Gloss TV tugenda kubeera nga tubaleeterangako abayimbi abakadde nga bayimbanga bulungi ne baddayo mu byalo bajja kujja nga batunyumizaako batubuulirako buzibu ki bwe bwava okudda mu byalo okiraba kubanga mulimu be tulaba nga balinga abagwa eddalu kikibiragalalagala tosooka kudduka speed tuddeyo ku nsonga we twatandikidde twabadde ku kyakusiba nviiri nga ne mukuwa nsonga lwaki kati awo kimaleyo tulyoke tudde ku kyebiragalalagala enviiri trend eyaliko ng'abayimbi abasinga baali batoopu ebiseera ebyo baali baasiba enviiri bonna abasinga nga gwe mulembe ogukola ki nga woolaba guno omulembe guzze nti akantu kafuuse akantu buli muyimbi abeera mu kantu kati n'ebiri ebiseera enviiri ye yabeeranga identity kati nze nali naakava mu ssomero nga nsanirira akaviiri kange kamaluuni biki nenkasala nenkwata CD yange nayinanga akasawo kange aka bbulaaka nga nkaweeka bweti nga kabaamu CD anti nkunyumiza ntuuka nti osiba enviiri ngenda ku bbaala emu bagiyita icon baali batimbye muyimbi kyo oba babije nga wano juzi wano 2013 babije yaliko sita yakubako hiti ngera bamubuukinga ngate producer wa kabi ye kati nga ngendawo bawunsanga ngamba sasula wali ne mugamba nayinzize kuyimba nangamba ani gogendo yimbira ng'ofaanana ng'abantu babulijjo bawunsawo ku kirabu ani gogendo yimbira ng'ofaanana ng'abantu babulijjo siba kunviiri beera ne swaga faanana kyokola n'atandika okumbuulirira nangamba nkulesa olwaleero naye omulundi oguddako bona dda nga tofaanana bayimbi sigenda kukkiriza tebaafanga ku kintu kiva mu mmwe baafanga ku ndabika nagambye omuyimbi tatunda nnyimba zokka nenfaananayo kyekiri kyewaŋŋambye nti lwaki buli muyimbi atandika abanga omulalu yavaako kaakati abayimbi abali abatandika mwefeeko otegera akasaati kagule nayo kabasika bbeeyi ndabikako bulungi leka kufaanana nga ava mu kyokero otegera abantu bajja lowooza wagwa eddalu ate nga tuli bantu bategeevu nnyo kyova olaba omu ku ffe yatuuka n'okwesimbawo ku bwa pulezidenti kitegeeza nti tuli bantu ba mugaso bye tukola tubitegeerera ddala bulungi era ekintu ekyo ekyokubeera nti muli ba mugaso kuba okuyimba kiva mu kuyiiya nga bwe nagamba omuyimbi aba muyiiya ekitegeeza omuntu omuyiiya ayina okufaanana nti muyiiya kiveeyo bulungi naye wano e Uganda omuyimbi yayimba oluyimbi kale ne lubeera nga lw'amaanyi nnyo ne muluwuliriza ne mwegomba okulaba ku muyimbi oyo omuyimbi n'avaayo n'abakuba surprise oluusi agenda ovaayo afaanana nga atanaaba onaasonyiwa sibavuma afaanana bubi engoye kwegamba n'abakuba surprise ne mugamba akasigale kuwuliriza ennyimba ze kyova olaba nti babatimba mutimba ebivulu bingi ate abawagizi ne bajjanga batono kubanga enfaanana omanyi oluusi abantu obutajja kiva kukulanga naye kyenyinza okugamba kye kino n'enfaanana eno si kikulu nnyo ku muyimbi kikulu nnyo endabika kikulu nnyo naye oluusi engalo zino tezenkana kati nze Toodi nyinza oba nina omulimu ogusobola okumpa ssente ng'okuyimba naye kuba tekunnaleeta ng'omulimu gumpa ssente kitegeeza ndi mukuddamu kibuuzo kyo nze nganze gw'oyogera naye nsobola nga nina ebintu ebisobola okumpa ssente ng'okuyimba tekunnakola ki
kati waliwo omuyimbi mukwano gwange ali ekyotera aliwa nga oluusi talina bintu bwe bityo so abayimbi bw'oba otandika make sure nti okolayo ne ka business kakanakola ki kubanga kuno kuyimba kwetaaga kusooka kussaamu olina okulabika image ennungi abantu baba bakusuubira kulabika buki naye tekitegeeza kwambala bya bbeeyi osobola oggulayo akasaatiko nga kemitwalo 2 oba ka mutwalo n'ofunayo n'akajiiniko nga kagumu kitundu n'ofunayo n'engattozo nga zeesatu kisinziira levo yo omuyimbi ayagala akwate emitwalo gye 10 agule esaati emitwalo 10 agule empale tekiri about kwambala anti labayo tojja sobola kwambala nga kamiliyoni kubanga toyingiza nga kamiliyoni asobola okujja ku sheemu n'afuna obukadde 5 kitegeeza asobola okgenda n'agulako essaati y'emitwalo 3 nga tatidde naye kati ggwe newoogenda ku show bajja sooka tunakola linnya bayinza okuwayo emitwalo nga3 naye ng'era osobola okugulako t-shirt ey'akasanvu ennungi n'ofunayo n'akapaleko kwegamba gezaako okwefaako togoba peesi nti olina kwambala nga bali gula engoye nga zijja mu levo yo enfunayo naye nga zirabika bulungi zooze beera ng'owunya bulungi akati gasitatoodi nga tugenda mu maaso abantu beekalangala soko bayitiremuko ku bitundu bye mugenda okubeera nga mukubamu endongo era obabuulire ni kiki kye mwetegekedde kati katugeze essaawa zino tuli naawe tukyazizza gwe kimubategekedde oba gwe kyobategekedde gwe nga gwe kaakati abantu beekalangala ebivvulu bino sizze nzekka era ku kipande togenda kulabako nze nzekka tuzze ttiimu nnene naye nze nganze kanneeyogereko nze nganze ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omunaana lujja bba lwakubiri tugenda yimba kijaaka live band okuyingira 9 ng'ennaku z'omwezi 5 ogw'omunaana tugenda yimbira ku kizinga bayitayo kasaali B ng'ennaku z'omwezi 6 ogw'omunaana tugenda ku kizinga bayitayo lubya ng'ennaku z'omwezi 8 ogw'omunaana tugenda ku kizinga bayitayo ng'ennaku z'omwezi 7 ogw'omunaana tugenda ku kizinga bayitayo Sagiiti ng'ennaku z'omwezi 8 ogw'omunaana ab'eddore mutulinde waliyo nno ebinyarwanda eyo oba tugende ffenna weefunireyo omukyalo omulala nze ndi mujjuvu osobola okugattako omulala ngateko naye abantu b'oku kizinga eyo nga endwadde nga gyeziri eyo nti abalwadde gye bali bangi bayitirivu onaasonyiwa kituufu kiyinza oba kituufu naye kati essaawa zino nze siri musawo siri dokita nti twakola medical team oba tukebeza abantu naye kyembuuza abayimbi nziramu kibuuzo kyo topapa kyenyinza okugamba endwadde zaabona buli wamu era abavubuka mwekuume akapiira kakozese munno oba omusiimye ng'oyagala kgenda byalaali sooka omukebeze kubanga obulwadde tebabukeberera sirimu tebamukebera ssente nnyingi amalwaliro agamu gakeberera 5,000 wali agakeberera 1,000 so kisinziira we mugenzi munno sooka omukebeze bw'oba oyagala nti mwagala kwewasa oba mugenda alaali sooka omukebeze obupira mu bwambali obulwadde tebulina we butali kati eyo ŋŋombo nga woowulira nti oluguudo kati oli ayinza okugamba nti oluguudo lw'e Masaka ndutya lutta nnyo abantu naye nga n'olw'Ejjinja bafa n'olw'Ehoima bafa kati bano abagudde mu bbaasi babadde ku lw'e Masaka babadde naye kati n'ekyokubizinga bwe kityo bwe kibeera omuntu ayinza okugamba nti ku bizinga nti ayo waliyo obulwadde ne wano mu Kampala we tuli we tutudde kati saa zino ku Gross Media obulwadde mwebuli era bw'ogenda ng'otabaala ofuna ebizibu kati kankuwa ekyokulabirako olaba flash zino ze tukozesa okuteekako firimu n'ennyimba bw'ogenda ogisonsekasonseka mu buli kompyuta egenda emaliriza efunye virus kati n'obulamu bwe butyo bukola ki bwe butambula bw'ogenda weemansamansa ng'omuntu tomukebezza totegedde status ye naye tategedde status ye oba oli ku bizinga oba toli ku bizinga suubira results ojja kufuna ebizibu endongo enfudde omuntu edda bwe twatandikira okuyimba mu families mwe twakulira tebaatulabanga nga bantu okitegeera nga basobola n'okukola omukolo ewammwe ne guggwa nga tebakuyise n'owulira nti omwana wa ssengawo gundi yayanjudde nga tewafunye invitation teri yakutegeezezzaako nga batulabanga abaalimwa naye bwe twerwanalwanako Katonda n'atusaasira ne tugenda nga tuvaayo eri mu Katogo gye Ggambi twabeeranga nga tutambula nze natambuzaako sidioko ku Majestic nga byenkola ng'omulimu okubeerawo dduuka ku dduuka naye bwe neerwanako ne nkola vidiyo yange yasooka
waliwo omwami bamuyita Woko Derek eyankolera video yange yasooka ne njitwala ku TV ebiseera ebyo nga social media tezinnajja ne ntandika nga bwentyo okujja nga neezimbamu neekolamu mpolomulimu ne ntandika nga okunoonya busho kwe naayimba Katonda nannyamba ne ntandika nga ofuna zibbandi mwe nayimbiranga zibbandi ezo ne zitandika nga okuntwatambuzanga mu zittuwa ne babeera nga bansasulangayo akasente akatonotono interview ziri ze nakolanga nettuwa ze nabeerangamu nga ntambula zaakyusa image yange famire yange netandika okundaba nti kirabika kyengoba ndikwalaali siri byakwefumba kubanga omuntu bwakulaba ku kipande naddamu nakulaba nga gwe yayimbye Lukaya naddamu nakulaba nga era mu abagenzi egindi newankubadde sifa abali abayimbi abanene tugalashe ezo fe abasookangawo naye ekyo kyokka nakyo baali tebakinsuubiramu nti nakituukako kubanga okuyimba it is a journey so music yakyusa image yange nganze kyakubiri music nali simanyi nti naamufuula omulimu kuba zezemu ku kaalya enzibu okufuula omulimu era nkugamba ebigambo bino mwami Yiisa abantu beepise ku kuyimba oli n'agenda e Dubai n'akuba ekyeyo n'amalayo emyaka 3 n'akomawo ssente n'aziteeka mu kuyimba zonna ne ziggwawo kitegeeza omuyimbi omuto teyeeyibaala nnyo okuteeka mu ssente mu kuyimba ate nga ateekemu bw'abanga ye calling ye kyenga kyekirooto kye nga kwe kuyitibwa kati ono alina akabanja ke nga obanga baakamusikira ng'alina ekirooto eky'okuyimba tasobola katunda n'akateeka mu kuyimba kakatunda afune kyakolera ku kabanja ako kiveemu ssente kiriikirize okuyimba okuyimba tekulina ssente zikumala okuyimba tekulinga dduuka kubanga edduuka osobola otuula n'okola analysis n'ogamba neetaaga $5,000,000 ntandikewo edduuka mu kitundu n'okola analysis n'ogamba nti nja kwetaagayo obusawo bwa ssukaali 2 minzaani kwe nnaapimira ekidomola kya butto renti w'ekizimbe amadaala ge banaatuuzaamu ebintu byonna n'obibalirira n'obikola n'obimala n'obeera ng'oyongeramu ki kyogamba ow'edduuka asobola ayagala okola edduuka asobola otunda akabanja n'akola edduuka kubanga libaako omuwendo ogulitandika ligwa naye liriko capital omugere alitandika tekuliko capital akumala kwetaaga gwe ng'omuntu ne ssente kwetaaga kuliikiriza obanga alabirira amaka kati bukyanga owasa mukazi wo yakalya ssente mmeka tozibala era tozimanyi muwendo olumu omuwa nga nnyingi lw'okikubye olumu nga ntono kati n'okuyimba kwetaaga bintu bikuliikiriza tekulina ssente zikumala kyovula omuntu asobola okujja mu kuyimba nga mwavu ate n'akufunamu oli najja mu kuyimba nga mugagga ng'alina n'emirimu egiyingiza okuyimba ne kumulema kati ngenda kuwa ekyokulabirako obadde okimanyi nti Gravity omutujju yalondanga bucupa scrap essaawa zakakati ensigo yeegomba yalondanga scrap awo ekasubi byenjogera mbadde nkuwakya buli omu n'omukisa gwe kubanga ne scrap kubanga lwaki abayimbi buli muyimbi avaayo ava mu ghetto buli muyimbi avaayo ava mu ghetto nze we mbanga nvudde mu nnyumba y'omuntu mu maka sobola kuvaayo nenkuba hiti okimanyi nti nno bwano buli muyimbi alina hiti yava mu ghetto anti kakati munnange oba tutumuliri mu ghetto naffe gye tuba tudda ndi mukuddamu kibuuzo kyo anti kakati munnange family ziri ez'abaloodi oba bano be bayita ba planned kids oba nawe muwayitire oyinza okayisaawo family ez'abaloodi oba be bayita ba planned kids nga wowulira erinnya nti ba planned kids omwana agenda okukula omwana mu family ezo aba planned baba bamuteekateeka nti ajja ssoma bwa dokita nga ne tuition waali ate nti wanaava ku course wanaava mu university eno tujja mutwala eno tujja mutwala eri omwana oyo aba muteeketeeke ekitali ku mwana wa ghetto nti omwana wa ghetto maama we akuteerayo fees naye nga nazo zakwekuula za bulumi nate zindaba zino zivaayo nti ziva mu ghetto ate zigenda okujjayo bazadde baabwe bonna ng'olabira ddala nti baava mu maka g'amaanyi nnyo kuba nze
abayimbi bensinga okulaba abagamba twava mu ghetto n'ofuuka omuntu ova mu ghetto ate famire zaabwe ziba z'amaanyi nnyo teziba nnafu nnyo ate anti kaakati famire ey'amaanyi ogirabira ku ki mwamiyiza famire ey'amaanyi nennafunafu ogirabira ku ki famire kasita omuntu abanga nze kyemmanyi omuntu ekimutwala mu ghetto aba talina waasula nze nandikitutte bwe ntyo omuntu okubanga alina amaka kye bayita ghetto kyo kimanyi kye bayita ghetto ndowooza lyekungaaniro ly'abantu abanafunafu nze ngamba omugettoko okinnyonnyodde bubi ghetto gwabimanyi ghetto abantu bangi bakyeteekako naye nga abamu tebava mu ghetto naye si buli ava mu famire enjavu nti aba yava mu ghetto osobola oba nga wava mu famire nga bava mu famire eri wuliriza nnyonnyola kintu saagala abantu bali ku media babuzaabuzibwe osobola oba nga ova mu famire nga muli baavu naye nga temuva mu ghetto naye nga just muli financially unstable musobola oba kye bayita ghetto be bantu ababeera mu community emu naye nga area mwe babeera ng'ennyumba zaabwe oba area mwe baazimba oba mwe babeera nga ennyumba ezo teziri planned well okusinziira ku standard y'ekibuga nga bw'onaagamba nti ennyumba area ezibeeramu omugotteko omwala guli wali tooyo eri wali neighbor waali wali ono afuka wali so environment yes kyebayita ghetto ne wabaawo abantu abafuutuka mu areas eziri well planned kati ngenza kuwa ekyokulabirako bw'ofuna obudde n'otambula ebigere n'ogenda e Kololo oba n'ogenda e Muyenga enzimba gye bazimba si y'emu gye bazimba Nansana muleke Nansana waakabi si enzimba y'emu nga bwe baazimba Ennankulabe mu Kiyaaye Ennankulabe mu Kiyaaye omanyiyo ennyumba ziri kumukumu ono ali wano ono ali wali ono afumba wano omwana apama wali so environment bwetyo kyebayita ghetto omugotteko ghetto nti kale ogwo guba mugettoko gw'abantu nti oba ghetto kiba kirala nnyo nti babeera eyo nga mu kasaaso ne bakubayo obuyumbayumba tetwagala nnyo tunafuye bantu baffe bali ku social media anti sikunafuya kubanga n'abali okugjayo ekifaananyi kya ghetto bano abayimbi abagamba nti bava mu ghetto n'afuuka omuntu bava mu ghetto twagala omuntu agamba nti yava mu ghetto akunnyonnyole yabeeranga mu ghetto zaawa namwaka ki Oshega yachengezaako okugamba nze kati ngenda kuwa ekyokulabirako nze nakulira mu family nga tetuyinaawo taata wange yali primary teacher naye sijja limba abantu nti nava mu ghetto nava mu maka amateeketeeke naye tetwali financially stable tuli banafumu naye twali tetubeera mu ghetto omuntu sigamba nti nze mbadde mmanyi nti omuntu oba omuntu omwavu ennyo nti oyo gwe bayita ghetto nze kyembadde osobola mwami Yiisa kubanga buli muyimbi nti nava mu ghetto mwami Yiisa musobola oba nga muli baavu naye nga temubeera mu ghetto kyogamba tolina wootambula n'osanga ennyumba nga rentals nga zaabapangisa naye nga baazizimba bulungi ziri mu kikomera nyingi abo abasulako babeera mu ghetto babeera bagagga omuntu ayinza okuba nga teyazimba naye nga alinamu mulimu omuntu okubeera obulungi n'obugagga babeera bantu nga bali mu mbeera ennungi naye nga tebannagaggawala kuba kye bayita obugagga okimanyi sente zinonyezaako okimanyi naye nga babeera mu mbeera nnungi nti asobola osasula waasula ekyokulya kifunika school fees kati naffe embeera gye twakuliramu era mwami Yiisa sijja kulimba nti saasoma nafuna omukisa n'ensoma mu masomero amalungi naye newankubadde bazadde bange baali tebayina naye baafuula banga bakola ki nga bampa education ennungi era ne we twalenga twabeeranga mu mbeera nnungi ng'ekyokulya tukola ki kati so agamba nti nava mu ghetto naye nava mu humble background naye abayimbi abamu just bakikozesanga kufuna kye bayita sympathy card nti nava mu ghetto naye nga n'abavaayo gye bali abavaayo kati nze ngenda kuwayo abayimbi abamu weewuunyo Spice Diana yava mu ghetto kubanga wenkutwala Ennankulabe maama we yalinga apangisa obuyumba bwe baasulangako paka nakati weebuli buli mu mbeera era si nnungi landiroodi waabo tabukyusangako
talina kye yali abongeddeko kati kye bayita ghetto life era Spice Dana asobola okugamba nava muki naye olw'okuba omulaba kati ali bulungi owakana naye ffe abaamulaba awe Nankulabi yava muki Azawe yava muki kuba maama we yafumbanga maama we yafumbanga awo emmere Nankulabi ng'era Azawe be bano abawala abajja n'akutuukako nagamba munnaye tulinayo amatooke onaalya n'omugamba omunnyo ennyama mwafumbye bulungi yono abeera ng'afumba emmere yatonyinyira ye muntu asula mu areas eziteri well planned nga bwe nagambye naye temusobola banga maama wo apangisa omuzigo guli mu kikomera n'ogamba nti nava mu ghetto oba olimba just muba mwali nava mu mbeera mbi ekitegeeza okuva mu mbeera embi kyanjawulo n'okuva mu ghetto ghetto ne bw'ogenda ku Google n'ensi ezaakulaakulana zirina ghetto South Africa waliyo ghetto gye bayita Soweto bamandera baani abalwaniriranga apartheid abasinga gye baasibuka paka na kati wadde South Africa it is a developed country naye Soweto ghetto gyeri era abantu gye bali babeerayo okitegeezako kugamba nti be bantu ababeera mu mbeera etali well planned naye nga nabo babeera bantu era basobola okwebeezawo mu mbeera eki endala kaakati tuddeyo ku mulamwa sooka oyigireko mu bantu beekalangala ab'okubizinga obajjukizeeko kyemujja okubakolera ennaku z'omwezi abantu beekalangala tugenda bakuba luyimba ku luyimba lukoba ku lukoba koosabako ennyimba live band buli muyimbi tulina abayimbi bangi Famous Omuzibu kansome wano lisiti kubanga kati lisiti bwensukkako abamu banva mu mutwe tulina Kasumaali tulina Famous Omuzibu tulina Big Deo atali Baby Deo bannaye mukikwate bulungi Big Deo abantu bayinza otubuuza omusajja yafa ono bamuyita Big Deo si Baby Deo wabula Big Deo ebyanjawulo mukubi mulungi tulina Sandra Miller Sandra Miller tulina Jovia K tulina Peace Agi tulina bangi tulina MC Edrin okuva ku Star TV bangi naye buli gwolaba ku line up ayimba nnyimba ze tekuli agenda kujja kati kankuwa ekyokulabirako tojja laba nti Sandra Miller ze ate ayimba oluyimba lwa Catherine Kusaasira ayimba lulwe oba olumanyi oba tolumanyi oba ali oluwuliddeko oba ali toluwuliddeko kyekintu kye tuzimba mwami Yiisa nti tulina okwepakeginga abantu batukkiririzeemu Bobi Wine yaggamba twewagire paka banakola ki paka we banaatuwagira tweyagale paka we banakola ki paka we banaatwagala kati ye music